Ensimbi ze tulese mu Parliament zibadde akawumbi kamu mu obukadde 8 n'obusobamu obutono nga za kuyambako emitendera gino gyonna okuwerekera mukwano gwaffe muganda waffe era sipiika waffe eyakafa Jacob Oulanyah. Essente ezo mulimu ensimbi ezigenda okuyamba ku lumbe oluli e Muyenga. Olwo olumbe lwatandika amangu nga yakafa. Olwo lubadde lugenda mu maaso era lukyagenda mu maaso okutuuka lwanatuuka wano nga lumu. Ate era bwe tuvaawo tulina processes endala ze tugenda okugendamu. Waliwo okugenda e Kololo ku state funeral eyo mumanyi bulungi tutegeka ebintu bingi zitenti n'ebintu ebirala byonna awo nawo waliwo bajeti yaawo. Ate bwe tuvaawo okumuwerekera okugenda Omoro eri gyava gyagenda okuziikibwa. Ebyo byonna bw'obigattagatta okiraba nti akawumbi akamu mu obukadde 8 si ssente nnyingi nnyo olw'emitendera egigenda okuyitibwamu nga kuliko n'okuva okutambula okuva mu America ebintu bingi nnyo ebiri involved. N'olwekyo tugezezzaako okulaba nti ssente ezo zibeera nsaamusaamu olw'obuzibu bwe tulimu nga eggwanga tetwakava mu COVID ate ne ssente nnyingi ez'omusolo tetusobodde zikuŋŋaanya. Tulowooza nti ezo ze zizo ate era tukyayongera okuzeekenneenya ennyo bwe kinaaba nga kisobose tuyinza n'okwongera okukendeezaako nga twongedde okwetegereza ebintu buli kimu kimu mu details ezisingako awo naye nga eno gye tuwaddeyo ye siiringi Parliament gye tukkiziganyiza nayo kwe zirina okukoma. Nyinyonyodde nti emergency eya Parliament ssente ezisinga twazitema 40% olw'ebizibu bye mumanyi obulungi ebyagwawo ebya COVID. Ssente ezisinga twazitema ne tuzitwala okulwanyisa COVID n'okusitookinga ebyetaagisa mu malwaliro agabadde gajjanjaba abalwadde. N'olwekyo Parliament yemu ku bitongole ebyakosebwa ennyo budget cut era tewabadde na ssente ziyinza kumala tewabadde walina ssente zifaanana bwe zityo zisobola kuyamba ku mbeera efaanana bweti. Etteeka ligamba 30% of his annual salary ziteekeddwa kukola ku lumbe lwe. Essente ze musabye 1.8 billion kitundutundu kya 30% oba 30% ndala then sinakola calculation eya 30% kumanya mmeka ezivaamu. Kyetutunuulidde ze details eza biki ebigenda okukolebwa omuntu bw'abanga afudde n'abamuwa state funeral. Kaakati ono yafunye state funeral gye bamwakoodinze. Kati state funeral gavumenti olwo beetekinze over olwo tuva mu tteeka lino erya Parliament eryaffe ffenna n'agenda mu mbeera eri ya state funeral n'ebyetaagisa okuteekateeka state funeral ate birala nnyo ku bino Parliament byali babiridde ebya 30%. Naye era bw'ogeraageranya omwaka omulamba 30% ku nsimbi z'abadde afuna tetuli ndowooza wala nnyo nakyo kyetaaga okubalirira okulaba oba tuli within oba tuli less oba tuli above. Naye ng'ekikulu nti buli nnusu yonna esobola okubeera accounted for bulungi n'okujustifyingibwa bulungi nti ze zino ezijja mu kino ekikoleddwa. Ababaka bakyoli balabiddwako okusinziira ku mawulire agafulumye nga nabo bafunye omutemwa gw'ensimbi gwaki? Ezo ze sizirabyemu mu bajeti eno ez'ababaka bakyoli sizirabyemu. Of course bw'oba oyogera nti kawumbi kamu mu obukadde 8 omuntu owa bulijjo olaba nti ssente nnyingi naye kisinziira kiki ky'oyogerako. Bwe twogerako yabadde namba 3 mu ggwanga mu buzito bw'ova ku president ozaako vice president yabadde addako awo bwe buzito bw'omuntu bwe twogerako ate afiiridde mu ntebe nga tali bweru wa ntebe nti oba yavaako. Kale tubadde tulina okulaba nti tumuwa okuwerekerwa okumusaanidde mu kifo ekyo kyalimu. Yes, mbaliriro esabiddwa mbadde n'omukisa okugitunulako ne details zaayo n'olw'okuba eri mu byakuziika sipiika wa Parliament kinkaluubirira okugyogerako mu detail naye engeri gye tugiyisizza wano y'amankyolo ssemateeka w'eggwanga takuliyetingawo kadirisa ku
okukola kintu kyonna ne bwe tuba mu ngeri eno kiri bweru wa ssemateeka. Constitution eri very clear. Buli agency eyeesanga nga eyina ssente zitamala babadde balina okukola ebintu bibiri. Either babadde balina okutunula mu budget bagiyita environment, babadde balina okutunula mu budget ya parliament ne bakola kye bayita environment, tutunula ku bintu byonna bye muteekako ssente ne mubigenda nga mubiziggyako ne mukuŋŋaanya ssente ezo. Oba si kyekyo babadde balina okusaba supplementary ng'etteeka bwe likola kuba ssente tezimala bo bwe bagamba. Kati bw'osaba supplementary ogireeta wano for approval, ogireeta wano ne tugiyisa ng'etteeka bwe likola ki bwe ligamba. Kino kye bakoze kiri bweru wa constitution n'atteeka erifuga Public Finance Management Act wadde ensonga etegeerekeka. Naye kyova olaba mbadde nsituka kibagambe kubanga ebweru bwe njogedde nabo mbalaze nti bino tetujja bikkiriza kubanga biri bweru w'amaki w'amateeka. Details nzitunuddemu sagala zigendamu nazo ziri obnoxious. Naye sandyagadde Oulanyah gwe mmanyi ovaolwo ebintu byonna bye twamala wano nga tuyisa parliament yayinsistinganga buli kimu kikola ng'osinzidde mu tteeka. Okumuwerekera ne ssente zitalese mu mateeka senga abadde mulamu kyandimulumye ennyo. Naye simanyi lwaki gavumenti eno n'abakulira wano baagala okukola ebyo because osobola okufuna engeri ennuŋŋamu ekyo gy'okikolamu. Era ndowooza nkola eyo si nnungi, si ntuufu, era ebyafaayo biri batunuulira nga kyali kikyamu nnyo. Anyway, tebalina option, balina okudda ezo baziyise ng'etteeka. Unfortunately tosobola zisansaanya because ziri mu prior nga parliament tekola ki tegiziyisiza, tetuziyisiza. Laying cannot be approval. Well, mu statutory bodies waliwo akantu akatonotono mu procedure nti budget zaato zibeera debated naye ziyita mu mitendera ne zibeera supplied. So really bakama bange wano ebintu babikutte bukyamu era kijja kukola bubi eggwanga eno kubanga eno example bwe tuggulawo akadirisa kano judicial ejja kujja n'ekikola, parliament ejja kikola with impunity, watali kuleka